gwe tufuula ekyokulabirako kyaffe lwaki tuge tulina okugoberera saidi eno kirasi saidi eno waliyo omuntu omu na yasinga mbabaka bali basinga tetubalina kugobererwa abaka bonna balina kugobererwa. Allah agamba mu Qur'ani wama arsalna min rasulin illa liyutaa biidhnillah. Tele mbaka bena tuba kujonga ina kola ki kugonderwa. Naam, lwaki gwe tulina okugoberera sallallahu alayhi wa sallam. Naam, Ali kituufu yabufundikira naye lwaki yalina okugobererwa? Lwaki yafundikira obubaka gwe tulina okufuula ekyokulabirako? Olinga agamba bali abatafundika tubagoberera. Naam, naam, bwe tuba twagala tumugoberera okubanga tunoonya kwaga Allah atukola atya? Tunoonya Allah atukola atya? Atwagale. Yenna ayagala okwagalwa Allah ayina kugoberani? Ayina kugoberera Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Buli lwokola eddiini sallallahu alaihi wasallam oba weeyongerayo obweyongezi. Walidhalika omuntu azula mu ddiini teyeyongera eri Allah okujjako kumwesamba. Buli omuntu gyakoma okukola bid'a gyakoma okwesambaani Allah subhanahu wa ta'ala. Ayagabira okusiimibwa Allah n'okumwagala ayina kukola. Naam, olwokuba okugoberera jjana, okuyingira ejjana teri kubo lyakuyingiza muntu lyagenda kukwata kuyingira jjana okujjako ng'agoberedde ani? Muhammad sallallahu. Mukimanyi bannange nti ejjana tegenda kuyingira atagamba la ilaha illa Allah Muhammadu. Ejjana tegenda kuyingira atagamba atya la ilaha illa Allah Muhammadu sallallahu. Ku mulembe guno era buli umma yonna yakuyingira jjana okujjako anaaba mukozi atya? Nga hadisi ya Bukhari ne Muslim ng'ejjibwa ku Abi Hurayra agamba kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba. Abantu ba umma yange bonna bakuyingira jjana okujjako ali bakozi atya? Qila ne bamubuuza wa man ya'ba ya Rasulallah, ani asobola okugaana okuyingira ejjana wange omubaka wa Allah? Qala, n'agamba man ata'ani, anaakola atya? Anaŋŋondera ku buli kyeŋŋamba. Nabbi bwe yatuyigiriza bingi bye tulina omugonderamu alayhi salatu wassalaam, bingi nga bwe twalaba nkyakulabirako mu buli kimu gondera mu byonna. Dakhala aljanna faqad aba, anaabaganyeka kulwokubanga ekigambo okunoonya emirimu eginatuyingiza ejjana nga tuginoonya mu halaali, okusaddaaka nga saddaaka nsimbi za halaali, okuzimba emizikiti n'okukola hijja n'ebifaanagana bityo, buli kyonna kyayigiriza ali tumugoberere. Nolwekyo ensonga ey'okujja tusobola okwongerako lwaki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kyokulabirako kyaffe al-ismatu min ad-dalal. Bwe tugobera omubaka sallallahu alaihi wasallam tubeera sekiwa obutabeera mu buze, obutagwa mu buze. Buli yenna agezaako okulondola obufu wa nabbi sallallahu alaihi wasallam yeyeka ali sekiwa obutabula. Amma ateeka eddiini ye n'agiteekamu amagezi n'endaba ne psychology ne philosophy, sawe n'agenda kukola ki? Kubula. Kulwaki? Kubanga eddiini yaffe eno yagobera wakiwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walidhalika nabbi sallallahu alaihi wasallam hadithi ngetuza mama Aisha radhiyallahu anha yagamba man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Yenna atandika mu ddiini eno nga si omulimu oba enkola nga si ya mu ddiini teyayigirizwa Allah, tagijjanga gyendinze Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa radd, enkola eyo emuddizibwa, tagifuna mu mpeera. Togifuna mu mpeera
ate ofunamu muki Allah agenda kubonereza okweyitiikiriza okwongera muki mu ddiini. ولذلك محاديث علم أخرجه الإمام حاكم شيخ الباني يجي أقام بحديث صحيح مشتوش بيت الصحيح الجامع النامبا ببيري نكم ببيري ملويندا مواسة مسانفو يقام صلى الله عليه وسلم تركت فيكم شيئين بل سمي بنت مكة ببيري لن تضلوا بعدهما temugenda kubula oluvannyuma lw'ebintu ebyo bibiri bwe munabyekwatako temugenda kubula. N'agamba kitabullah nga kye kitabo kyani Qur'ani wa sunnati n'enkola yange. Hadithi eyo maarufun jiddan ina riwayati mpitirivu ne alfadhi ez'enjawulo ezimu nafu ezimu zirinyisa zituuka ku ddaali okuba nti hasanu nnungi. Ab'ebitiibwa abooluganda efitina zonna ze mulaba e Uganda wano ne mu mawanga g'obusiraamu zonna okuttingana kwe mulaba kwonna obulyaz'amaanyi obuli mu basiraamu n'abatali baki hatta n'obuli waggulu wa gavumenti ffe bwe tukileminga eri abakulembeze bonna. Allah okujja baraka mu nsi mu ilmu neberanga eri useless teina makulu ng'asomye alinga atasomye sente zinawuuse ebyo byonna bibuze bye tulaba. Mutawaana ogubireta guli ogu mutawaana kimulowooza kuva ku Qur'an na kiki na sunna. Hatta olw'abantu okuva ku Qur'an ne sunna osanga abasiraamu bangi mummwe bangi mu basiraamu nga beemulugunya eri omukulembeze obulyaz'amaanyi bwakola era nga balaba tewali kkubo lyakuvona bulyaz'amaanyi okujja nga tuleese ekitonde ani gwe mugamba alina okugoba muzeeyi amugjeewo amutwale tufune riziki agibuzizza ani gwe mulo ani temumanyi kimugamba era baga muzeeyi agende bwavu bukoze eki bususse. Naye Allah bwe yayogera ku riziki yagamba atya wa fi samaa'i rizqukum wama tu'adu. Riziki eva waani? Muzeeyi gwe mulanga naye anoonye musajja wattu naye misikini nga mmwe. Hatta abantu abamu batuuka ila haddin ku ddaala erigamba nti emirembe gikoze eki naddala mu kibuga n'abasuubuzi bonaga emirembe gitubuze tukyuseeko. Naye ate twalabidde nti Allah ayinza tukyusiza ate ekibi ekisinga ku kibadde kakikola ki nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba. Olwaleero gwe tutwala nti mubi temukimanya nti ali abaddeko omuzira ng'era atwalibwa nga freedom fighter mulwanyizi waki weddembe era nga bamuyimbanga nga bwe yaleeta emiki bwe yaleeta emirembe siba kiri bannange kati gyaleeta gyalagawa lwakubanga twerabira Nabbi sallam tuyigiriza n'atugamba ati Allahumma anta salam giva wani emirembe teri agenda kuleeta mirembe ku duniya abadan teri n'omu okujjako omukulembeze agenda okujja aleete emirembe yoyo alijja ne manifesto ng'eriko Qur'an ne kiki ne sunna ne mawanga g'Abarabu naye emirembe gikoze eki mwe tukyali kumanga eryaffe lino ng'oluusi lifuga mu kafiiri naye n'ag'Abarabu nga galimu abaki abasiraamu abasaala n'eswala be babuulira n'okubuulira emirembe gikoze eki. Kati emirembe gigenda kuvaawo girina kuva waani wa Allah subhanahu wa ta'ala. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali ategeeza ku nsonga eziyinza tulina okuyitamu okufuna emirembe ne baraka mu nsi, Allah agamba nti walau anna ahla alqura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama. Senga bannayuganda bakkirizaani ne bava ku busamize ne bava mu kukola bid'a mu kuzuula ne balekera okukola amazambi n'okulya riba bakkiriza Allah wattaqaw ne bamukola ki ne bamutya ne bateeka mu nkola Allah byabalagira n'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kyekidirira la fatahna alaihim barakatin minas sama. Allah jabba gwira emikisa okuva mu ki naye bakola ki
kadhabu balimbisa bulimbisa nino kyabe bitiibwa bino byonna ebizibu tulimu n'ebisingakaawo assababu mukhalafatu lkitabi wassunna kuva ku bigambo bya Allah na kiki nanjigiza wakifa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam walidhalika kana tuvulaba nti yalinga Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yagambanga ekigambo lastu tarikan shay'an sirwa kuleka kantu konna kana nabiyyu sallallahu alayhi wasallama ya'malu bihi nabike yakolanga sirwa kaleka lwaki wa inni la akhsha ntya sengandeka akantu nabiko nake yaleka newe kaba katono katya olaliko nzoga nti aye sunna ntya sengandeka akantu konna mu bikola byani an azigha ntya nja kubula walidhalika yatuko okuwera kubagano kuwa zaka naga nti wallahi la uqatilanna man farraqa baina salati wa zaka ngenda kulwanyisa buli nawe lakatusane zaka muriwaye munagamba wallahi law mana'uni iqalan mbalira Allah ne bananima iqalan wa fi riwayatin inaqan mugwa ne bananima mugwa wa kanu adunahu inda rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngabale tangen solo bembuzo bendiganga bazeteramu omugwa naye oluvanyuma okufa naga nti ate kati omugwa twalira mugwaki ne bagulekayo ne batazireeta nga bazeta ku mulembe gw'omubaka sallallahu alaihi wasallam ngenda kubalwanyisa olw'okulekayo omugwa badde bateekemu omugwa gwanjirabye nti emugwa kimwetagisa Abubakar okuleka omugwa lwaki atya okuleka akantu konna mu bikolwa bye sallallahu alaihi wasallam okubeera ng'ava ku muki ng'ava ku mulamwa lwaki baganda bange al-ismatu min ad-dalali nagala okuwona obubuze akole ekintu kimu bannange agezeeko okugobera omubaka sallam yagala kufumbiza muwalawo genda onoonye yagala bana bafune baraka mu bufumbo bwabwe noonya nabbi afumbiza atya abaana be yazaala ku baana abawala n'abafumbiza oyagala kuwasa yagala ofune baraka mu bufumbo bwe noonya nabi sallam yawasa atya yanoonya ki yakubiriza yayigiriza atya kunoonya omukazi oyagala funa baraka mu bugagga bwo noonya nabi sallam yakubiriza atya abagagga basuubula batya biki nabbi yasomesa ebikuma emaali oyagala funa baraka mulamu wensi abamanyi bafe ebintu batubena kibalekayo nga batujulirira ebyokuyiga n'obulamu bwe alayhi salatu wassalamu butya bwe yakola atya bwe yawangaala nolwekyo ababitiibwa owekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam tumufuule ekyokukola ki ekyokulabirako kyaffe ensonga eno insha allahu taala yetulitandikirako ate omundi omulala subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم. نسوي في الجوب سنجلاني إن شاء الله. لأنه هناك نشي. إيه. جانب إسرائيل.